obukulu bwakyo. Dr. again to praise God, Bishop, I kindly request to be helped, sir. I got married to a pastor, but unfortunately we were discovered that we were sickle cell carriers and our first child died and the second one is battling with sickle cell, Bishop. Unfortunately, the man is also irresponsible. How can I go over this, sir? Was even advised by doctors to separate due to our condition. Doctor, ona agamba nti yafumbirwa ayagala kuyambibwa yafumbirwa omusumba wabula oluvannyuma ne babazuula nti bombiriri ate balina sikosero. Mu kubeera ne sikosero nga babazudde ne bazaala abaana baabwe babiri, omu n'afa sikosero n'owokubiri ali mu kutunkana kirwadde ekyo. Kati ekizibu ekirala kye yazuula awo nti ate omusajja y'omu ono si wa buvunaanyizibwa, engeri gy'ataliimu wa buvunaanyizibwa tagituwadde n'alaze nga si wa buvunaanyizibwa newankubadde nga yasoose atulaga nti musumba. Kati agamba nti n'abasawo bennyini baabawa amagezi ne babagamba nti mwe ababiri engeri gye mulina sikosero mwenna nga muli ba carriers mwetaaga okuba nga mwawukana buli mufune ndowooza omuntu ate omulala. Kati dokita n'ensonga endowooza gy'abuulizaako ali mu bufumbo yagenda mu bufumbo butukuvu. Kati embeera eno na gye musanze waliwaawo wayogera kaweiva wayogera ku byonna byonna, ono ye ali atya dokita? Kakati bambi sorry about that mwannyinaffe kubanga wekityo bwe kyataaninga naye ago ge magezi ge tutera okuwa abaana abawala abanoonya n'abaana abalenzi abanoonya nti ebibuuzo ebimu olina bibuuza ng'omuntu namufumbirwa. Yensonga lwaki tuteekawo ekiseera ekya dating ne courtship. Naddala wano mu kirokole tuyinkalejinga nnyo. Waliwo ebintu bibiri, waliwo dating ne courtship. Dating kwe kumukwana nga n'okukkiriza tannakkiriza. Wano nga okyamugulira ensonga zange. Waayo ensonga zo submitting application form yo. Wennyonnyolako awo mukwana. Kakati ate bw'amala okukkiriza olumuyingidde mu kiseera kye bayita courtship. Kati ebiseera ebyo byombi ebya dating ne courtship abantu baffe balina okwongera okusomesebwa biki bye bateekwa okukoleramu. Oteekwa kukoleramu ki mu kiseera kya courtship ne dating. Ebibuuzo eby'engeri ng'eyo webijjira nga mukyali mu courtship nga tonnamuggira mu mpale nga naye tannakugira mu mpale kutwala mu kitanda mubuuze buli area gy'olinamu interest gimubuuze ajanukula omugambe munnaye engeri gye ngenda okubeera naawe emirembe n'emirembe mbadde njagala ombuulireko buli area bw'oba olina interest mu tribe mubuuze oli wa ggwanga ki, bw'olina interest mu buyigirize mubuuze kozi wakoma mu kyakumeka, bw'oba olina interest mu kakasanga gw'owasa tateekwa kubanga yazaalako kimubulize mu courtship nga tonnamuteeka kompeta ate era nga temunnalayira wangi mubuuze munnange olina abaana bameka, bw'oba olina interest nga gwowasa ateekwa kuba mbeerera kibulize mu courtship. Singa musanga yanniba dokita awo ate namubuuza nateekayo nzo obunawa buvunaanyizibwa ne mubuuza olina abaana nti sirina nenzuula oluvannyuma nga alina bana nga saabamanya abo awo kiba kitya. Kati oyo aba yabirimbiramu okulimba okwo tekukkirizibwa era mu Isirayiri yabanga issu y'amaanyi nnyo. Omukazi okugamba omusajja nti ndi mbeerera n'akutwala mu kitanda ekiro ekyo nga tewabadde embeerera mukeererawo mu kkooti y'Abayudaaya era wennyini bamuvunaana gwa bwenzi nti yayenda obufumbo buyinza n'okukomaawo nga yakulimba wano n'okizuula eri nti nedda byozudda ogwolwo ate lwaki ogenda mu maaso yagambye nti soda yabadde soda tasumululwangako alimu ne gaasi ate n'amuteekako opena ogenda okuwulira nga gaasi tavuddeemu. Kati gwe lwaki ogenda mu maaso n'omunywa ate nga ate oyagala wa gaasi omulekaawo tomala ate munywa nawe tonywa
Wagawule simunywa atali mu gazi. Simanyi bye wataddemu. Kadokta tuddeyo ku oli. Kati nga tuzeeyo ku oli. Courtship bagikozesa batya? Abantu baffe balina okutegeera nti ebyo bye bimu ku bibuuzo bye balina okubuuza. Tebateekwa ko magenda kwekebeza HIV yekka. N'ebyo ebibuuzo bya sickle cells babibuuzenga okuva lekiri ti abasawo bakyogera lunye ti abantu ababiri abalina sickle cells abaana be bazaala batera okufuna obuzibu nga bungiko kubanga bano ababiri bombi baayina. Lwaki ekyo nakyo tekigattibwa ku bibuuzo ebibuuzibwa ono gw'ogenda okufumbirwa oba okuwasa n'omubuuza nti waayi zo ku nsonga za sickle cells oyimiridde otya? Kubanga tuli mubiri ngeri gyetana genda mu nsi ya mwoyo ndi gye tuli nga tubeera mu mubiri ebyomubiri bijja catching up naawe. Ebimu ku catching up naawe byebyo weefula ennyo ali mu mwoyo ennyenyenyenye ate nga tonatuukayo eri mu ggulu okyali wano ku nsi oli mu mubiri guno. Omubiri gwo bagutwala nga mubiri era olina okutuukiriza requirements zaagwo zonna ez'omubiri. Nolwekyo nakyo tekikola bubi ekyo abantu bave bayiga okkibuuza. Lwaki ngamba bwe ntyo? Kubanga kawindo ke baatulekerawo akakkiriza abafumbo abakkiriza okwawukana kawindo akaliwo kokka ka bwenzi ke katunuulirwa kokka katunulira ke tuyina. Kati bino ebirala manya sickle cells, manya mumpi, manya munafu, manya afuluuta nnyo. Kakati ebyo birabika bwe bulungi ne mu bubi bwe walayira. Obubi bwabuze. Obubi bwabutuuse kati oba otuuse obugumira mu bulungi n'emuki? Nembubi. Mu bulungi n'embubi. Ate n'obulungi n'obubi obwo omuntu ayinza n'okuba nga si yabwereetako. Ayinza okuba nga si yabwereetako bw'omuvunaana. Ensobi yokka oba oliawo gye wakola gwe butabuuza oba naye obutakulabula ndi munange nanze gw'otwala nyina ne sickle cells tiyakulabula. Nange saala osuubira nti okirinako ensonga. Wali badde okibuuziza. Wali badde okimbuuziza. Lwaki bw'oba ogula mu motoka? Lwaki bw'oba ogula mu moroka obuuza nti eno ya diesel ya petroli? Enenza atunda ati nyinza obutakugamba. Anti bw'oginnimba nti ya petroli ate negituusa eri nga ya diesel eyo eba efuuse issue. Lwaki bw'oba ogula mu moroka tobuuza? Lwaki otwala omutaana n'obuuza nti eno ya sisi mmeka? So nga moroka ogenda giwangaza emyaka 5 gyokka bwe giti. Lwaki n'ebintu ebiri ebirala by'olina mu interest tobibuuza n'obimanya? Kuba kati oyingidde kali akawakati kali kakutta akamu bulungi nembubi nemuki kati obubi bukoze butya? Nagambye dda nti obubi obumu ne muno ayinza okuba nga si yabuleese. Buyinza n'okujja olede nga muli mu kutambula muli mu bufumbo butambula obubi ne bujja God forbid n'alinnya ka bodaboda ne kamukuba obusajja ne buyatika. Olaba bw'osiriseemu awo baga ekiddireeri nange nasose kizeeri kati awo ng'okola otya buyatise naye si yakireese okola otya mugamba nga okera kusiba omugamba enze ekikutte ku ekyo awo nze ngenze ate obubi bwalayira wali olayidde buliwa buubwo buzze kati mugenda kibeera mwenna kuba tekiba omusajja ekagwe ekisobola okubaako n'abakasajja balina abakazi balina ebibabeerako bamulongooseza manya biki alwadde biki manya nseke bazigyemu manya nabaana bamugyemu kati ogenda kukola otya ku ekyo? Olaba obugumikiriza bujja n'oganda ekisa kya Mukama kyetukole kitya? Ekisa kya Katonda kitumale kubaka kati kino si yakireese kyamujjidde nga accident kya buzibu bwazze kubanga bubadde buyinza n'okuba kuggwe bubadde buyinza okubeera kuggwe kati bubadde ku ye gwe ng'omugamba nti nze awo ekikwata ku ekyo mba ŋŋenda ate nga wali walayira nti mulungi n'emubi. Nolwekyo kawindo kokka ke baatuwa akalyango koko bakadirisa w'osobola okuyitira n'ofuluma mu bufumbo n'okwata obulala oba n'olamuza omulala oba n'oyogereza omulala. Sebo kawindo baatugamba kakwenda ate ng'obulinako obukakafu nga ne evidence weeri nti wamaddala teibera byakuteebereza neiba yaŋŋambye nateebereza yazawunya perfume endala etali yange bw'omanya nti ddala otuse ku eyo leve eyagala okimanyira ddala kikoleko okunoonyereza okizuulire ddala wateeka okubaawo bukakafu okiwulidde. Nolwekyo Matayo 19
olw'omwenda n'olwabuuza ekibuuzo nga lugamba nti ne bamubuuza nga bagamba abafalisaayo ne bajja gy'ali Matayo 19:3 Matayo 19:3 abafalisaayo ne bajja gy'ali nga bamukema nga bamugamba nti omuntu ayinza okugoba mukazi we okumulanga buli kigambo. N'addamu n'abagamba nti temusomanga nti oyo yabakola olubereberye nga yakola omusajja n'omukazi. N'agamba nti omuntu kyanavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we era nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Olw'omukaaga obutaba babiri nate. Kitegeeza ki ekyo? Obutaba babiri nate kitegeeza ekituuka ku ono kiba kituuse ku ono, tebakyali babiri. Gobalabanga bali ababiri naye bali omu ono nekimuluma noli kimuluma. Simanyi okiwulidde? Obutaba babiri nate obutaba babiri nate nsoma lw'omukaaga obutaba babiri nate naye wabula omubiri gumu. Kale Katonda kyegatta ewamu omuntu yenna takyawukanyanga. Ne bamugamba nti kale kaakati ate olwo Musa ekyamulagiza kiki okumuwanga ebbaluwa ey'okumugoba ey'okwawukana alyoke amugobe? Olw'omunaana n'abagamba nti olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyeyava akkiriza mugobenga bakazi bammwe, naye okuva ku lubereberye tekyali bwe kityo. Olw'omwenda era mbagamba nti buli anaagobanga mukazi we n'awasa omulala okuggyako ng'amulanze gwa bwenzi wangi naye anaabanga ayenze. Kati okalaba akalyango ke baalekawo kakwenda. Kati ebirala byonna biba bigenze mu separation. Manyi kati wali kibayita divorce ate wali nikibayita okwawukana separation. Okwawukana divorce kwe okubagattululira ddala bunakwata bibye. Separation yomugamba nti obusungu buno obususse wano n'otuuka n'okugjayo akasono okateeka mu piro n'enkebera mu piro nga wadde otaddemu akaso oyagala kunsala ekiro. Nze kangende mbeereko emakindye gwosigaleyo ematugga nenga muli bafumbo bw'olyetereeza tuliddiŋŋana. Kati eyo bayibuli naye egiwa provision yaayo eri mu kitabo ky'Abakolinso ekisula ya 7 Bakolinso 7 olw'okumeka olubakulaga ensonga endala zigwa mu kategole ki. Ensonga endala ezitali bwenzi bazikweka wano, provision eri wano Bakolinso ekisooka 7 olw'omwenda. Bakolinso ekisooka 7 olw'ekkumi ndowooza olw'ekkumi. Naye abaamala okufumbiriganwa mbalagira so sinze wabula Mukama waffe omukazi obutanobanga ku musajja we, naye okunoba bw'anobanga abeerenga awo obutafumbirwanga oba atabaganenga ne musajja we, era n'omusajja obutalekangayo mukazi we. Kati wano abakkiriza kunoba kuyomba kususse. Olaba mujja kulwana, mujja kwete mama jambiya bijejejejeje. Kale separation bagikkiriza bagiwadde provision yawo ti newe mbeera eyo mwena mugende mbeere mukusaba munnakyuke. Abantu lusi bamala ne bakyuka. Simanyi okiwulidde? Kakati seba ye provision eyo. Ze provision ebbiri ze tulina waliwo eri ekavalinga divorce circumstance ki ezireeta divorce. Ate ziriwo ezitaleeta divorce. Era omuntu bw'aba mu buzibu mu maka nga amaka galimu obufumbo bulimu obuzibu akola ki? Akkirizibwa okutambulamu nadde ebbali oba ne yeetegulamuko nadda mu bakadde be oba n'olina ddeegi ne basooka basaba banoonye Mukama Katonda bw'aba nga liwo emizimu egibadde gibatabula gisobole okubata n'obufumbo busobole okutereera. Dr. kati n'obanga ono ye akkiriza owa siko seeruzi agenda asabe busabi Mukama takitwala kweyo levo. Asabe Katonda kyajja kizibu weekiri. Ensobi yaabwe babiri nti naye teyabuuza, n'oli teyamugamba nono teyabuuza. Buli omu ate yali alina, ate bombi balina. Buli ono kyavunaana munne ate naye akirina. N'oli akimuvunaana. Mpozi ndowooza kiri kyataddemu ekya irresponsible
okuba nti nno obutaba buvunaanyizibwa bwata tububuulidde anti kakati ekyo kigwa mu busongasonga obusiŋŋanibwa mu bufumbo. Buli bwe twogeddeko manyi yanjiridde amazzi yaganya okungololera engoye zange tafukamiranga atambuuza tafukamiranga ambuuza enva zibamu omunnyo mungi nnyo ate kati ebyo twala tugende. Kale dokita tweyanze dokita tumuwe ku ngalo bannange. Kale tugende.